Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako empeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Waliwo ebitundu by'eggwanga enkuba mwe yatonnye era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero Buginyanya abadde wezezza milimitazi 10.4, Tororo milimitazi 4, so nga ate yo mu Soroti lwafuuyiridde. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira ag'ekkongo nga zeeyongedde amaanyi okukosa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekyaleeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera ento gisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwaka. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'ekitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi, London ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu Dubai tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 36. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.